Nampala wa Government Honorable Hamson Obua akutidde bana Oyam okwenyigira mu nteekateeka ya Parish Development Model kuba yakubayamba nnyo ng'abalimi basobole okwejja mu bwavu. We know that we have committed to free primary education, but we have given ourselves time. We may not implement it now, although we have agreed in principle. For now, we are still injecting resources into the PDM. We are injecting resources for the roads. You can imagine over 1 trillion will be added to the money that districts have been receiving for roads. Over 1 trillion will be adding to different parishes to support PDM. Ono akyagenda mu maaso n'okukuyegera Samuel Okero Engola akwatidde NRM bendera mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Oyam North County nga bano batalaaza ebitundu ebyenjawulo mu ggombolola ye Alika. Abalala abeegasse ku nkambi ya Samuel Engola kuliko n'omubaka omukyalo wa district ye Apach Bete Engola, omubaka wa Omoro Honorable Andrew Ojo Kolanya, kw'ossa Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Senninde wamu n'abalala. Bakira buli gye batuuka basaba abantu okulonda Samuel Engola era ne babakunga okubaawo olw'okubiri baanirize President Museveni. Ye omubaka Bete Engola asabye abakyalo okulonda Samuel Engola kuba NRM ebawadde enkizo y'amaanyi nga bwe banaalonda Engola wakubayamba okutuusa ensonga zaabwe eri bekikwatako kw'ossa n'okubateera ensimbi mu bibiina byabwe. Nga NRM kubanga ekyo kintu kikulu nnyo, si parties endala, si NUP, si simanyi FDC oba UPC. NRM after NRM programs nyingi ate developments nyingi kati yo junior ajja kukola ebintu byonna ngakolagana naffe ali mu parliament. Abakyala baloopedde Senninde ebizibu ebibaluma nga bano abasabye okulonda Engola asobole okussa ssente mu bibiina byabwe nabo beekulaakulanye. Not recognized in any other functions. You find they will be awakening our leaders, they forget about Women Council. We are requesting and asking you people, at least support our leaders. Like the chairperson, we have chairperson Women League of Achaba and of Oyam Town Council. The money they pick and it helps them to go for functions. So we shall make sure we guide Junior. I'm sure he will be, because I've seen him as a very humble boy, I'm sure he will be able to do those things. We are going to guide him. I promise we are going to guide him. Kulabanga ebibiina byabwe biteekebwamu obuyambi. Tumanyi bulungi waliwo programs za gavumenti naye programs zino kirabika ndoza abadde tebannaba kuzifuna bulungi. N'olwekyo kati tulina okukolagana obulungi n'abakulembeze baabwe tulabe engeri gye bayinza okuyamba abakyala bano okulanga programs za ebibiina byabwe bisobola okuganyula mu programs za gavumenti. Ye Samuel Engola agamba nti mugumu nti wakuwangula era ng'alambuludde ku ebyo byagenda okusookerako mu nnaku 10 ezinaaba zisoose ng'ali mu paalamenti ng'ebyenjigiriza wakubisoosowaza nnyo kuba biri bubi nnyo. The government has done a lot in the education sector because we have UPE and we have UCE. Now, this has gone so much in reaching out into the lives of the young ones. Most especially UPE, where we have got a very big turnout, a very big enrollment. Now, the only challenge that remains is exposure to examinations, question examination techniques that our education system in the north here has not properly exposed our children, our pupils into that direction. So we are looking at working on the education on the examination board for the district and most especially for the constituency. Ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni asuubira okubisaamu engatto ku lwokubiri lwa wiiki ejja ayolekere mu Oyam okugiyegera Samuel Engola ng'okulonda kwakubaawo ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Nzaaneeti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.